Sendi alina beera ku kyalo ng'ayawulira abantu ng'obutuko bwonozi bw'okudde tebabulya bwabutwa naye bino byeyeesibyemu bambi edi mu muyiizo zambazi nefe message twagitegedde ozamba akayimba k'ozambe Sendi ke tuba tumuwaakole challenge message mwe mwagifunye tetwagifunye tetwagala kuzina twazina dda ne tuka ki ky'osuubira mu Sendi nyira kyekyo omuntu kasita olemererwa myaka gy'obuvubuka kuba Sendi ye muntu aliwo mu mbeera nga singa it wasn't for Kasuku Sendi singa ali ku kyala atuuma manyi omukulu Sendi agamba oguyimba tegwanyumye eryo Tamiiro manyi Sendi yamanyira kwasama wasami my lord ye Sendi yamanya kwasama lwa nsonga emu oluyimba olulaba mpulira owekitiibwa oyo omwami bwedawe erinnya lyo nalikyusa nze nga munambaale erinnya nalikyusa nemuwa erinnya ery'omusukkulumu Masaaba His Excellency Robert Kyagulanyi. Wano we wali ekibuuzo kyange ekikulu oluyimba okuva lwafuluma buli muntu abadde alindiridde abamu ku bayinza okuba nga babaako bye balwogerako era olwabadde lunaku lwa mukaaga Edward Sendi nga bwe mumumanyi ennyo gwe musinga omumanyi ate lwakomentinga najja n'atubulira obubi obuli ku luyimba oluyimba terwanyumye Pademani wakubye bubi so kentunuze kamera ew'omukulu asooka atubulire oluyimba how was the song Ambix bannayuganda bakuwuliriza ino omukisa guno nno ngweyanziza ese kuwulira ate kulaba si kyangu okuvaayo noyogera ku luyimba lw'omukulembeze kya ttendo kya kitiibwa Edi oluyimba lulungi nnyo lutya nze nsuubira kati okuggyako ng'abantu balina ekifaananyi mwe baagala okwekuumira kifaananyi bali landlocked country kati balina landlocked heads with the landlocked mind tebaagala ku thinking out the box waki kati nga Sendi yalemeramu enkola y'aba Greeks ba Asian Greeks otyo bali abalowoolezanga ku kintu kyekimu otyo Edi nze njagala sooka kuteekawo question nga nyangu singa budde buno Lord Fred Sebatta ayagala okukola oluyimba let's be fair, let's be sincere agenda kunoonya best boy agenda noonya producer ki kusi laina kunoonya wakadongo kamu akuba kyakiza Sebatta asobola okuggyayo ekintu mu message Sebatta gyakyagala mu context yakyo tekivaamu si bino byatukubira bibaaluuka yes we know the trend yabino ebintu ebyokkubakuba and then nebbaala nekyamuka but tubaako n'embeera mwe twagala message ekole ki etambule etuuke tukkiriza nti abakatuliki bayinza okwagala abakristu babe bangi n'omukatuliki kizibu omusanga ku kkubo ng'ayimba obukatoliki ntegerekese oba nkuwulira bulungi kakati omukulembeze bw'aba ayagala kuyimba oluyimba olusindika message eri abantu atagenda kukubira mu ngoma ya Kididi tagenda noonya ridimu z'Abajamaika agenda noonya producer ali well composed agenda okuba buli kivuga okiwulire agenda obbanga omukulembeze bw'amugamba kana akantu kali katya nga ne gwakagamba akalinako idea kati bano abaana be tulina ennaku zino bagenda ne bafuna watulina presets mu buzi downloadinga zibajjayo n'ateekamu n'akubakuba ebintu kuba biraba nga biri copy and paste ennaku zino but omukulembeze ayaganya ebintu from scratch kakati oluyimba olwa message olubuulirira olina ekinyusi kiyinza otukalubiriza olusanga mu logo ya best boy kiyinza otukalubiriza olusanga mu logo sigamba nti bali babi ne taaki zebakuba but taaki zebakuba size zakyagula size ez'oluyimba kuba baali bamukoleddeko esimu yali akoleddeko ku Kyagulanyi naye ku particular song message aba alina omuntu gwalowooza jo kijjayo Sendi mu bigambo byagamba nti oluyimba terwanyumye yabadde agala lunyume lutya Sendi
omanyi sendi be bali mu kampu y'abafudde bafudde ya Bebe Cool ne fitina ya Sakamu Fulenso tula kikulu. Kakati omuntu bwaba omanya tima fitina mbi omutima ogutakkiriza mubi akitegeera kati Eddie awo wali sendi awo sina watuuse we yalemera ne gagurupo k'abanenga bwe bali kuba tetwate in fact ng'oluyimba lwakafuluma waliwo omwana yakola post n'ateekayo nti kato switch days later n'atulaga mbu sendi byeyo kato switch kyali wango kato switch omuyita mutono kato akukema era lazima kato yayogedde byatu era kato switch omusawo bw'aba akola nga yakolera Shira Price bw'abanga yakolera chicken kato tumutuweeko kubanga ebigambo ngabo bwabiwandiika bwe byafulumye babyasanguziza so tekyewuunyisa kikyosuubira mu sendi nyira kyekyo omuntu kasita olemererwa myaka gy'obuvubuka kuba sendi ye muntu aliwo mu mbeera nga singa it wasn't for Kasuku sendi singa ali kukyala atuuma manyi omwana gwe baleeta gwawe erinnya gwe bazaayo ng'oyo tagemye tagize ettalo mungategebet njagala kuwuliriza ku bakubi b'amasimu ya saidi ya obudde buno budduka njagala nfuna ku bakubi b'amasimu ku noti 759400 njagala nfuna ku bakubi b'amasimu ku noti 759400 omukulu sendi agamba ekiyimba tekyanyumye wadde n'akamu n'akeddagala era ndowooza leka anoonya lwayita mulala ayinza kuwandika luyimba wanje webale kuwuliriza ono flight mu Kirasi Madugomba omukulu sendi yengane mu bintu by'amawulire temwogera musajja mubi nnyo kubatumira wano ku CBS buli lwakutaano akawungeezi byayogera si bye mwagala byayogera tebiriimu makulu alinga Museveni tebalina magezi bonna bakuli ekyo kale tukimenyewo ekya Museveni kuba byowulidde si byaffe bya weekitiibwa Eddie anko oyogera ne Bobuwani ekikona ndi musanyufu nnyo okubawuliriza n'okubanga muweereza bulungi mwami Anvix oyo Katonda amuwe ekyasinga okwagala ensonga azirambise nga bwe wandizeetaaze matabuta omukulu sendi agamba oguyimba tegwanyumye eryo Tamiiro manyi sendi yamanyira kwasama wasami my lord ye sendi yamanyira kwasama lwa nsonga emu olw'oluyimba olulaba mpulira owekitiibwa oyo omwami bedawe erinnya lyo nalikyusa nze nga Munambaale erinnya nalikyusa nemuwa erinnya ery'omusukkulumu Masaaba His Excellency Robert Kyagulanyi oyo omwami wayimba ensi yonna tulina okuwuliriza kubanga ye pulezidenti gwe tulinawo mu budde buno tekisoboka kubanga waliwo amenyo n'abayimbi bennyini bakkiriza gwe olaba Bebe Cool alina kyayogera palayo tewandi mulesa ate mu conversation eno kubanga anti ategeera nti lebo yasuuka oli omusajja takyalina munyimbi takyalina pulezidenti musukkulumu Munambaale mu Masaaba mulamba oyo gwolaba wanje anko tuli wano tuyiiya abasajja bona baba balina byayisaawo sendi alina byayisaawo abaagala kulabika sendi alabisa bulabisa ayagala bamumanye akole amawulire Katonda wange owaye Eddie njagala kumanya niwe bali kuweereza ndi wano nkola bambi Eddie mu muyiizi ogamba azineefe message twagitegedde ozamba akayimba kozambe sendi ketuba tumuwaakole challenge message mwe mwagifunye tetwagifunye tetwagala kuzina twazina dde ne tukoowa generation eno owaye we bali kuweereza tuli wano tutetenkanya ofiddeko ne tuguna stove Uganda wano mu kibuga ky'Emubende mu Kirungi Sendi Edward yagambye oluyimba lwa principal terwanyumye n'akamu n'akeddagala sendi era nga bw'oyogedde tumuwulu olwazambe kubanga oluyimba
Twatungidde nnyo era ugenda kukola kampeyini nnyo nga bw'okiwulira. Banaye tetukolera bantu sendi abantu be babyogedde sina kigambo nekyo kirungi ndi edi muno nolwakuba gwe eriryo edi ddala tirirya edi ng'eryange naye nze sendi ekyasinza okunnuma Bobi Wine yayimbye luyimba lwa bbaala nti lwa mudigido message oba etuuse etya eba message yabadde ayimbye message sendi mukoowunyo bagezi bokka Dubai kwetuli bakusimya nvikisi wano nti oyogedde bulungi ne bakwasendi omuyodde akataka so sendi oluyimba tebaluyimbidde mmwe abaagala okugenda mu bibaala ne munywazi wisiki baluyimbidde bannayuganda abanyigirizibwa era bo message bagifunya dda era lwatambudde kati n'olwekyo mwana sendi edi sendi alina beera ku kyalo sendi kwana wa sendi kaddiwa y'omu sendi kaddiwa ndowooza ng'ayawulira abantu butiko obuto bulya bwa butwa n'ebyo ebintu bisibyemu generation ndala sendi asana ki sendi alina beera ku kyalo ng'ayawulira abantu obutiko bwonozi bwokudde tebabulya bwa butwa n'ebino bye yeesibyemu si bibye olaba otwasukkawo